Neyanziza nnyo mukulu Senkubuge ekiri tuli wano ku kitebe kikulu eky'NRM wano mu kibuga Mbale City era nga bombuza nti situation eri etya. Situation si nnungi nnyo mu bitundu bino ebya Elgon oluvannyuma lw'embeera y'okuba nti waliwo abantu abafiiridde mu wayiwayi ng'abasinga babadde mu bitundu bino ebya Elgon era nga embeera ya kiyongobero abantu abasinga bagezaako kunoonyereza ab'enganda zaabwe ababadde bava e Kampala okulabika nga bajja eno mu bitundu eby'Embale. Naye kitegeerekeseeko nti omu ku bo abakakasiddwa okuba nti yafiiriddemu ye mukulu amanyiddwa nga Musungu nga babadde bakamulonda nga District Chairperson Service Commission ow'e Naafa. Ono yeyabadde omu kwabo abafiiridde mu kabenje ako akabadde mu bitundu eby'Ekatosi mu Buyikwe. Embeera eno ereeseewo ekiwongobero mu kitundu wano eky'Embale naye nga abantu abasinga bakedde e Kawolo n'ebitundu eby'enjawulo eby'Ejjinja kulabika nti banoonya ab'enganda zaabwe abasobola okuba nga bakoseddwa oba bafiiridde mu kabenje kano. Ndowooza ebisingako awo tujja kuba nga tubifuna. Mukulu saasirako nnyo katono nnyo ku bantu baffe abafiiridde mu bitundu ebyo. Kankwatireko. Webale. Amaanyi nze ndi Engineer Wambogo John Wekesa. Nzikiriza nsooke namuseeko abali mu studio yaffe. Okay, mulimu Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulfiga. Yes, abo bonna bantu bange mbalamusiza beba moderator ku ssaawa zino ate Sir Charles Senkubuge abeera chairperson wange wa DCCU ne Jennifer Fulfiga abeera vice chairperson wange mu DCCU mbalamusiza nnyo. Mwena abalabi ba Salt FM mbalamusiza. Nze bampita Wambogo John Wekesa engineer nga nze chairman wa NRM mu Mbale City. Nsooka kutwala omukisa guno okusaasirako abantu baffe abafiiridde mu baasi ya wayiwayi bwe yafunye accident n'ekwata omuliro. Mbalamusiza mwena naddala abasinga ababadde ab'Embale mbasaasira nnyo. Nsaba mwena nti abatuvuddeeko abafudde Mukama emitima gyamwe n'emyoyo agiramuze kisa n'abalwadde abali mu malwaliro abawonye mu bwangu. Amen. Mukulu chairman, mbeera ki nga tuzze ku byakalulu olunaku olwaleero kuba ndaba amaduuka gonna mu kibuga maggale abantu ndowooza bagenda kuba nga bajjumbira. Nteekateeka kize mulina nga chairperson? Yes, abantu amaduuka maggale lwakuba twamobilizinze bulungi. Abantu twabateekateese bulungi era abantu beetegefu bulungi bagenda kwetaba mu kulonda kuno. Naffe entegeka nga office ya NRM ya Mbale City buli kimu twakitegese bulungi, ebikozesebwa twabitegese, ba candidate twabategese, n'abalonzi twabategese. Ne security nayo eri bulindaala nayo yetegese okwanganga embeera esobola okubeerawo nga yeetaaga security. Olunaku olwajja wayisiza ekiwulagiro ekiragamba nti ab'opposition baleme kubataataaganya nga bulijjo. Lwaki? Mabega eyo mu politics waffe ow'omunda ow'ekibiina tubadde olulala tutuuka obudde nga bw'omanyi nti NRM party is a mass party y'amaanyi nnyo, nga olulala chairman waffe nga ye president, his excellency president Museveni atuuka n'agamba oba oliawo waliwo ya missing okubeera registered okuyingira mu register n'abakkiriza n'agamba nammwe mujje mwetabe kubanga tewasobola kwewandiisa mu register. Naye ate bakyegwanyizi abalala baali bakozesa omukisa ogwo ne bajja ate ne bakosa embeera eyo president gy'ataddeyo y'omutima omulungi ate ne bagikozesa okutabangula ebyokulonda byaffe. Kati ku mulundi guno kirungi nti kiri strict, atali mu register tagenda kwetaba mu kalulu kono, tagenda kulondebwa ate naye tajja kulonda. Akalulu ka kusimba layini? Akalulu ka kusimba layini ku migongo. Bw'oba tosobodde kubeerawo lwa mbeera ezitali zimu oba oli mulwadde bajja kuteekawo ekifaananyi ekyo. Yes, naye nga akalulu ka mugongo katandika ssaawa 4 kakoma ssaawa 8. Era mbasaba mwenna abalabi ba Salt TV mugezeeko nnyo mulabe nti ssaawa 4 zikusanga ku venue. Lwakuba ssaawa 4 zennyini tutandika era ssaawa 8 tuggalawo okulonda. Kale tweyanziza nnyo mukulu Senkubuge sijja kubanga nsookawo wano embeera bwetyo bweyimiridde wano bitundu eby'Embale. Back to you mu studio mukulu Senkubuge. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.